Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwe ayina ngombo abaatero tugamba olugero nti tujja kiwulira nenamu abasuubuzi b'omu Kampala mujja kiwulira singa munaba temuyimukiddeemu singa munaba temwerwanyeeko nnyo ono Museveni tubategeeza yajja kusaanyaawo yajja kwonoona yajja kutulugunya yajja kumalawo bye yasanga yajja bimalawo so baganda baffe abasuubuzi ndowooza kati embeera nammwe mutandise ogyerabirako mutandise okunyiriza ku bibala bya Museveni naki kyayagala otukolera mwe mujja kuddawo mugambe ate bannange ate kino naye Museveni musajja mubi nnyo Museveni musajja mwonoonyi Museveni musajja mutugumbuzi talina gwayagaliza kalungi talina gwakaagaliza ate twongera obajjukiza nti ne Uganda yonna ng'ogitadde awamu bannayuganda ffenna tujja bitegeera mpola mpola baganda bange mikwano gyange bino si kuzannyamu abasuubuzi bakaaba gwate yali eyo mukwano gwange oli omuganda ng'oli ku kyeyo yagala kujja kufuna ddala dduuka mu kibuga kyagala oluusi owulire olaba oba ewaka wano wakyasoboka ewaka wano wafuuse wazibu olaba abasajja baludde mu bizinensi bali wano bakaaba ng'ate gwe ogamba ki kankwe ku mbeera y'abasuubuzi bano naawe ogirabe owulire ddala Uganda weetutwala wantu wazibu nnyo ate wakambwe nsaba ompulirize bulungi edduuka erya miliyoni 3.5 buli lunaku lw'oliggulawo oba togguddewo nga lwa Sande mukama waffe Drake ayagala emitwalo 13.5 ng'expensi y'edduuka eryo oba ogguddewo oba togguddewo ezo zo ziba zirina okufuluma njagala gw'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli fuluma njagala gw'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli fuluma njagala gw'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli mwezi wange ze banzijjako akaduuka katono bwe kati ez'amasannyalaze wano simanyi zoowa genda ng'ogattirira omanye expenses zo tuba tuli awo edduuka eddene olina okubaako n'abakozi babiri abakuyambako abaana omwana omwetisi n'omuwala oluusi asigalawo ng'otambudde kale obasasulayo akasente katono nnyo emitwalo 1.5 ate ng'olina obbawa lanki ne kacaayi ekitegeeza gy'emitwalo 2 egyo gy'emitwalo 4 buli lunaku ezo zonna expenses ziri ku mutwe gwo bw'ovaawo genda owayinka mu takisi agenda kujja wanaga edduuka ddene lino ogenda kumpaaka akadde yinka mu takisi ezo nazo bazikutwaleko bw'ovaawo wava ati ajje agambe nti naye nakuteeka dda ku VAT register ettunzi lyo liri waggulu nnyo nange ngenda kulyako akakadde buli mwezi akutwaleko miliyoni 12 omwaka ezo zonna expense ziri ku ggwe basebo ne bannyabo wa KCCA ajje nga akuganjagalayo emitwalo 26 akubiseemu ne kali ka double taxation ak'emitwalo 24 emitwalo 4 ziizo oba zirimu 4 ziizo okudda waggulu bazitutwaleko nazo bw'oba onagenda okubalanga omwaka gumu edduuka erya miliyoni 3.5 expenses zaalyo zibeera emiliyoni 9.6 n'emitwalo 94 ne siringi 8 bwe nabalamu basebo ne bannyabo mu banka akawunti yo wakateekayo sente mmeka guguno tuli mu gumalako mmeka ze wasevinzeeyo gwakyali yagamba nti tebikwatako era bino abajjaga bannamba lujega batuveemu nze nkakasa nti naawe ogenda bw'oba osasula ne sitoowa waliwo abaga nti ebbango mwaliwanika nyina n'amaduuka ga ddabo kati kubisa expense ogyeteekeko bw'ovaawo ate otuyambe obale neza sitoowa munnaye kuno tekuli sente zangege y'abaana ng'onnyuka tekuli mugaati ng'oddayo eka fiizi z'abaana teziriiko ku ezo zembaze bwe ngenda okubala maama wo mu kyalo nga yakkubidde nti siri bulungi n'oweerezayoko ku mitwalo 10 oba 5 ezo ne expenses tozitaddeeko tutambula oba tuli mu kanzonzo ebyo nangezaako bibategeeza otegeere obuzito bwe twetikka abamuli wano mukola naye nga muyisa bivvulu temulina bye mukola owasuubiryo ne bamulaba ng'ayingira ku makya ate akawungezi ne balaba ababbanka nga bayingidde weewola eri gye balabira ku financial
kadiyo ate wanonyeza ne bano abatalaba financial kadiyo nabo bajjeeko. Mwami Busiiwa olina waawo miliyoni nnya ab'omusolo bandi bubi agonna amabanja gakuli ku mutwe ab'emmere bagenda okujja okubanja ekawungeezi gye walidde ng'oli mulalu. Basebo ne bannyabo ebyo byonna bitambulira ku basuubuzi. Njagala mutegeere bw'oba oggalawo edduuka otegeere obuzito bwe weetikka. So sigamba abo bye boogera tebabikola ki tebabiteeka. Tutuula ne tulisaakinga tuli basuubuzi bitukwatirako ddala. So nno basebo ne bannyabo nze bino byennwana Scott Maaka mutabani wange omukulu alina emyaka 12 nkakasa ajja kujja ku Nabugabo wagenda okuzoganiza. Mpozi Mukama ng'asaasidde buki bwe simanyi baabo gy'obatwala naye bwe tuba tetulwanye nnyo abaana bano abasajja bano buli bino bye bakola bagenda kutukomyawa. Bano bali ku pulaani ya kubeera baloodi ba kibuga tubeere nga tugamba yessa nga buli w'omulaba okutama bukutami. So basebo ne banyawo naffe twerwaneko twagala ebyenfuna bifunirize bulungi. Edduuka erya miliyoni 3.5 buli lunaku lw'oliggulawo oba togguddewo nga lwa Sande Mukama waffe Drake ayagala emitwalo 13.5 ng'expense y'edduuka eryo. Oba ogguddewo oba togguddewo ezo zo ziba zirina okufuluma. Njagala ng'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo. Basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli mwezi ewange ze banzijjako akaduuka katono bwe kati ez'amasannyalaze wano simanyi zoowa. Genda ng'ogattirira omanye expenses zo. Tuba tuli awo edduuka eddene olina okubaako n'abakozi babiri abakuyambako abaana omwana omwetisi n'omuwala oluusi asigalawo ng'otambudde. Kale obasasulayo akasente katono nnyo emitwalo 1.5 ate ng'olina okubawa lanki ne kacaayi ekitegeeza gy'emitwalo 2 egyo gy'emitwalo 4 buli lunaku. Ezo ne expenses ziri ku mutwe gwo. Bw'ovaawo genda owayinka mu takisi agenda kujja wanaga edduuka ddene lino ogenda kumpaaka kadde yinka mu takisi ezo nazo bazikutwaleko. Bw'ovaawo wa vaati ajje agambe nti naye nakuteeka dda ku vaati register ettunzi lyo liri waggulu nnyo nange ngenda kulyako akakadde buli mwezi akutwaleko miliyoni 12 omwaka. Ezo zonna expense ziri ku ggwe. Basebo ne bannyabo wa KCCA ajje nga akuganjagalayo emitwalo 26 akubiseemu ne kali kadabo taxation ak'emitwalo 24 emitwalo 4 ziizo oba zisukamu ziri mwanamu ziizo okudda waggulu bazitutwaleko nazo. Bw'oba onagenda okubalanga omwaka gumu edduuka erya miliyoni 3.5 expenses zaalyo zibeera emiliyoni 9.6 n'emitwalo 94 ne siringi 8 bwe nabalamu. Basebo ne bannyabo mu banka akawunti yo wakateekayo sente mmeka guguno tuli mu gumalako mmeka ze wasevinzeeyo bw'akyali yagamba nti tebikwatako era bino abajjaga bannamba lujega batuveemu nze nkakasa nti naawe ogenda. Bw'oba osasula ne sitoowa waliwo abaga nti ebbango mwaliwanika nyina n'amaduuka ga ddabo kati kubisa expense ogyeteekeko. Bw'ovaawo ate otuyambe obale neza sitoowa munnaye kuno tekuli sente zangege y'abaana ng'onnyuka tekuli mugaati ng'oddayo eka fiizi z'abaana teziriiko ku ezo zembaze. Bwe ngenda okubala maama wo mu kyalo nga yakkubidde nti siri bulungi n'oweerezayoko ku mitwalo 10 oba 5 ezo ne expenses tozitaddeeko. Tutambula oba tuli mu kanzonzo ebyo nangezaako bibategeeza otegeere obuzito bwe twetikka. Abamuli wano mukola naye nga muyisa bivvulu temulina bye mukola. Owasuubiryo ne bamulaba ng'ayingira ku makya ate akawungezi ne balaba ababbanka nga bayingidde weewola eri gye balabira ku financial kadiyo ate wanonyeza ne bano abatalaba financial kadiyo nabo bajjeeko. Mwami Busiiwa olina waawo miliyoni 4 ab'omusolo bandi bubi agonna amabanja gakuli ku mutwe ab'emmere bagenda okujja okubanja ekawungezi gye walidde ng'oli mulalu. Basebo ne bannyabo ebyo byonna bitambulira ku basuubuzi. Njagala mutegeere bw'oba oggalawo edduuka otegeere obuzito bwe weetikka. So sigamba abo bye boogera tebabikola ki tebabiteeka. Tutuula ne tulisaakinga tuli basuubuzi bitukwatirako ddala. So nno basebo ne bannyabo nze bino byennwana Scott Maaka mutabani wange omukulu alina emyaka 12 nkakasa ajja kujja ku Nabugabo wagenda okuzoganiza. Mpozi Mukama ng'asaasidde buki bwe simanyi baabo gy'obatwala naye bwe tuba tetulwanye nnyo
abaana bano abasajja bano buli bino bye bakola bagenda kutukomyawa. Bano bali ku pulaani ya kubeera baloodi ba kibuga, tubeere nga tugamba yessa nga buli w'omulaba okutama bukutami. Baganda bange, mikwano gyange, ndowooza embeera mugiwulira, embeera si nnyangu. Buli omu akaaba, buli omu ali mu kulaajana, buli omu agamba omuntu yajjirwa. Twajjirwa Yoweri Kaguta Museveni. Baganda baffe, mikwano gyange, muyinza okitwala ng'ekyokusaaga, muyinza okitwala ng'ekya Justin, naye mbabuulire tugenda ewantu abazibu. Omusajja yajja kubba, omusajja ye bw'atali kubba talina w'ayitira. N'ebyo ebizimbe bye muwulira baganda baffe bakaaba nti babasolooza omusimbi muyitirivu, nyongera obbajjukiza bino ebizimbe bya Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be. Kyova olaba bo tebafaayo. Munnayuganda kikuyisiza kitya? Munnayuganda okiraba otya? Bo bagenda baagala bwagazi ssente, kwegamba bano tubayite nti bayise, ewatali ssente tewakola. Naye baganda bange, mikwano gyange, okulwanako okulaba nga twejjako ekizibu kino tulina kukozesa ddoboozi limu. Bannange baganda baffe tubasaba muyimuke tukozese eddoboozi limu, tulabe nga ebigaanye byonna bita, nga n'ebikutte bisumulukuka. Uganda yaffe ffenna. Uganda si ya Museveni yekka. Ebitunyiga bitunyigire wamu, n'ebitusanyusa bitusanyukire wamu, tulabe nga tutereeza ebyasoba.